Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera omukuto gwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku channel eno ya Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga, nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati ebigenda mu maaso ebya NEMA okubeera ng'esenda amayumba naddala mu Lubigi ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo. Waliwo omuyimbi amanyiddwa nga Fefe Bush, ono nkakasa mumanyi bulungi nnyo. Amakaage nago ge maka agamu kwago agagenda okuba nga gasendebwa essaawa yonna. Fefe Bush ono muyimbi mumanyi aludde ng'ayogera nnyo ku nsonga zino. Yabadde ku mukutu ogumu ogwa Galaxy TV oba Galaxy Radio nga bamubuuza ku nsonga ezo. Fefe Bush yayogedde ebigambo bingi, njagala okuwa eddoboozi wano oliwulire, sigenda kuwa katambi naye njagala nkuwe eddoboozi Fefe Bush engeri gye yannyonnyoddemu ebintu bino. Obiwulirize bulungi nnyo, then nzije tubeere nga tweyongera. Sooka obiwulirize kampimpi, nzije tubeere nga tutambula ffenna. Ono ng'ategeeza nti obuwumbi gavumenti bwewa abayimbi ng'ebavujjirira si ye solution. Bakwate sente oba bakwate enteekateeka etegerekeka bateekereteekera abantu bano be bali mu kumenyera amayumba gaabwe. Era n'ategeeza nti nange ndi omu ku bo. Bamubuuzizza oli munnabyabufuzi, n'ategeeza nti ebyobufuzi si byakubeera nti oba obiri oba tobiri, byo birina okuba nga bikulimu. Kakati Fefe Bush njagala kubanga mukuwa wano owulirize engeri gye yayogeddemu ensonga zino, then nzije tubeere nga tweyongerayo. Yenga banansi bannange nze kyenyinza obbagamba mbu mpaawo atalikaaba mukinoge kyetulimu eryaddala mwe mukitwala as a joking subject. Eno gavumenti nammwe Nimrod tatuliiko, si mu bubi si mu bubi, tatuliiko amazima ga Katonda. Look at, first of all, look at a government that gives artists billions, and the government is not ready to take care of the residents that it's going to unsettle. Okitegeera mbwe wa federation sente ate begenda okusingula bo tebakoze eki tebayina mu buweerezo naye ng'ekimanyi egenda bakola ki egenda kubajjawo. Mulinti ne badi wenze mbeera mu nnyonyo nina mukwetegeka kusenguka oba mu nnyonyo bagamba mbu naffe tuli muki mu ntobazi era tuyinza okuba tuli muki mu ntobazi naye nze ngenda kuvaamu. Okitegeera naye nga nze I lost my sister in Chirudu Hospital. Yeah, I remember. Not because she was so badly off about what naye nga tewali sigenda kulimba Nimrod. Nze Fefe Bush wanze akugamba sister wange yafa nga ndaba my big sister. Naye omanyi communication nze engeri gye nategeera mbu afudde nakwata omusawo ng'atemya ku musawo munne eriiso ng'amugamba waaya tewali kyakola, ng'amugamba mukikoze eki kivuddeyo nawe yawedde dda ng'ate tagamba ki tagamba nze tagamba naba family members ng'ali mu kutemya ku kyali nga Nimrod fa. Okitegeera baba baagala okukola ku bantu babakuliko. Ekitegeera nze kati nyina lutalo kina Museveni yankola ki okitegeera neera kati bakintwala wange nanfaako mu birwaliro. Ekitegeera nakina mukoze eki tebamufuddeeko mbu nakyo bwe mbaayo kyogerako mbu nyina empala nakoinaaliemu. Okitegeera nze mpagira NUP nze nga nze naye ate Nimrod bw'oba NRM sikulinaako wadde ki wadde akazibona akaki n'akamu sikulinaamu na feeling wadde ki wadde neemu amazima aga Katonda. Okitegeera just it's a fair world, like you want to be good and I want to be good, like let's make it for all of us so that sokoli wawetedde abuuziza basi tunayogera ku nansana ffenna tetunnaba naawe naye yomalaki sinnaba nti lwakuba ninawo ki okukomu n'abenansana bennyinza wanavayo kwogera nti tekiŋŋaanya okwogera kuba ne sister wange bwe yafa ng'abasawo beetemyeko mu ddwaliro nga beetemyako ku maaso sakyogera naki nako nakyogerako mu interview mu banvuma Nimrod amazima aga Katonda banvuma nga baŋŋamba naye ng'omanye envuma gye banvuma mbu naawe okirabye nga kye banvumira bye boogerako naawe obirabye. Yes, bigambo bibadde bingi obiwulidde ebya Fefe Bush. Omusajja oyo mumumanyi bulungi nnyo, yali mu luyimba olwali
lwe bayita Labisa. Oluyimba olwo yalimu ne Zex Birangirangi, yalimu ne Bobi Wine president, yalimu ne Nubian Lee, mwalimu nani omulala, mwalimu ne Sizamani. Kati Fefebusi yoyo omusajja ayogera ku nsonga ezo z'owulidde ayogerako, ategeezezza ebigambo bingi nnyo, naye nga message ye ebadde nti ebyobufuzi tebyetaaga kubeeramu okusinziira ku ye, ng'agamba ti ebyobufuzi byo oba obirimu oba tobiriimu byo bikulimu. Era n'avumirira nnyo ekitongole kya NEMA okubeera nti bagoba abantu mu mayumba gaabwe nga tebalina pulaani yonna gye bagenda kubanga ate babateekerawo. Fefebusi bw'atyo bw'agambye. Jjukira ekitongole kya NEMA nga kikulirwa omusajja amanyiddwa nga Akankwasa Balirega yavuddeyo n'ategeeza nti tebagenda kulekeraawo era ekyokumenya abantu abali mu lutobazi kikyagenda mu maaso. Omusajja oyo Akankwasa Balirega bwe yabadde ayogerako mu lukiiko lwa bannamawulire yategeezezza nti ate mmwe abali mu lutobazi bwe bamenya singa gavumenti tebivaako buvi musobola n'okuba nga mmwe mugenda okuliyirira gavumenti, kubanga mu Environment Act mulimu akawaayiro akagamba nti singa gavumenti ekutegeeza nti ozimbye mu lutobazi, gavumenti nejja neekugjawo, esobola okgenda saabawaabi wa gavumenti n'akutwala mu kooti n'oliyirira gavumenti sente zeekozesezza okulongoosa olutobazi okugjawo gwe yazimba mu lutobazi. Kati tugeze singa saabawaabi wa gavumenti agenda mu kooti n'alopa abantu b'omu Lubigi, kitegeeza mulina okwekuŋŋaanya ne mubalirira, oba kooti n'ebalirira sente gavumenti zeekozesezza okubeera ng'ebagoba mu Lubigi, okubeera ng'erongoosa olutobazi nga ye bwe yakiyise. Kitegeeza mmwe mulina okukwata sente ezo ne muliyirira gavumenti, sinakindi okubeera nga mujja kusibwa. Bw'atyo bwe yagambye Dr. Akankwasa Balirega. Kati olwaleero tufunye Fefebusi ng'ayina byayogera ku nsonga ezo. Akantu ako katambudde nnyo, Fefebusi ng'annyonnyola ku bintu ebyo n'ategeeza nti bino si bya bufuzi, era ye n'agamba nze n'abeNRM sibalinaako buzibu, siina yadde obuzibu bwe nnina ku Museveni ye bwe yategeeza, wabula ebintu ebimu birina okuba nga byogerwako. Jjukira abayimbi waliwo sente ezaabaweebwa, era mu mawulire genkyanoonyerezaako genja okukuleetera mu maaso awo mbu abamu ku bakulembedde kye bayita Federation omukulu Eddie Kenzo mbu kirabika nabo bandigendera ku lisiti y'abano abakwatibwa olw'obuli bw'enguzi. Mbu nakalabyeko nenkyanoonya butuufu bwa nsonga eyo nayo mbeere nga njikuleetera. Waliwo agagamba mbu Kenzo sente ze baabawa Kenzo Shiba n'abalala bwe bakulembera Federation eyo nti sente ezo bwe banaalemu okuzinnyonnyolera gye zaalaga bajja kuba bakwatibwa nabo batwalibwe emabega w'emitayimbwa. Sinnamanya butuufu bwa nsonga eno, wabula nga bwe nkugambye nti bwe nnaamala okyekakasa nja kugaleeta nago nga kuwe. Reason TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyaliwo, tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako byonna ebijja by'otubuuza bye tukuwa. Ne bw'obanga oli side ki yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ojja kuba otegeera ebigenda mu maaso. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja, ono musomi wa dduwa asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja okumpi ne Nairo. Akwasaganya ebizibu bingi nnyo, sente tezirabika, emikisa toyina agisumulula n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo, ensonga z'amaka byonna. Bwe batusobodde genda Njeru ojja mutukirako ye nnamba 0753855964 embeera ebeere ng'ate etambulira ddala bukwakku. Tuwuliziganye mu updates ezidda.